inzo nsobedde n'akakulabe nakubiri nayo nfuukidde ekizibu. Ate era nkyakufukira nnyo tabbu. Kati eno ntwalawa. Eno ntwalawa nzeri gye tulaga saagalayo. Anti kati omanyi tulina okubeera creative. Okitegeera. Kalina tanditsewo business. Olina business? Era kati gwalina otusooka okumpagira. Wabula kati gwe ngenda kubeera mukwano gwe wa lubeerera. Nze ndi creative ntandikawo emirimu nempa ne ba UTC. Ogenda kumpa nange ku mulimu? Otunda ki? Wakoze business ki? Ntunda fruit. Otunda bibala? Ntunda bibala. Ate ntunda fruits and cream. Nga gyengedde nga byonna biba byengedde? Kati nasookedde miyembe. Kati oli mu miyembe? Era kati nkuleetse onoge tugende tutunde. Giriwo emiyembe gye tuba tunoga? Noga miyembe tuve wano. Naye nga gino emiyembe gyengedde? Gyengedde. Gikyali mito. Mukwano gwange gyebali. Kale nawe gyebali. Gali. Oyimiriza bubi nnyo emmotoka bali koona. Nze bwe ntyo. Njagala kuntwalako. Olagawa? Ngenda Kyengera. Nga kitera twala abantu. Kale tula tugende. Kale. Tula mabega sebo. Ate nga lwaki ntula emabega nga na wano waliwo omutto? Ng'olina amateeka. Kale tula. Kale. Omusipi guliwa? Bana ndeseemu ono leero gugwawo. Gwe guno. Kale. Owaayo ate ng'osiba mutwe. Nantira n'ababodaboda elementi baziteeka ku mutwe. Ko gwe. Nange kansiba omutwe gwe gw'omugaso. Mukwano gwange gyebali. Kale sebo. Ngenda ku Mpigi. Ogenda Mpigi? Ogenda kuntwalirako sente mmeka. Ngenda kulaba nyumba ya muganda wange empya ije yazimbye. Tomewe otambulira jangu 15. 15? Nkwatirako. Akusasulire nawe oyinza okugamba akantu akasajja kaagala kunziba. Leeta. 15. Kankongezeemu n'olukumi. Neyanza. Kale. Kulaba kati kamotoka kano katuuka bulungi. Lindako. Sooka oyimirire. Nga wano ebitooke n'ennyumba bidda mabega. Era bwe birina okutambula. Nati n'ennyumba ya muganda wange nayo yagizimba ku kubo bw'ati kati kitegeeza nayo eyinza okudda emabega n'etuuka ewaffe. Kati osazeewo ki? Mundeke wano. Kubanga asaagala sente zo kati okuntambuliza obwerere n'okutwala oba obusente kintu kyangu. Kwata n'ekiveera kyogenda. Ennyumba ya muganda wange eyinza n'okunsanga ewaka nga soonoonye transport. Gwe muto, omuti gwange gwenda kutumya guliwo. Anti emiti ntuuseyo ne gimbuzaabuza ne ngamba kankwenonere weerondereko gw'oyagala. Ne muto musanzeewo. Sirina gwe nsanzeewo naye gy'emiti ngirambudde. Mwana okutuma fala tugende gwe ndabe nkimu omuti gwange. Jangu ogwenonere. Sinze saategedde muti kigwe waŋŋambye gw'oyagala. Akati guliwo gweŋŋamba. Anti kati waliwo guno omukulukumu buli obwerisi bulambudde bubadde buto. Buli obwerisi bulambudde bubadde buto kati waliwo na guno. Jangu ogulabe olaba guno nabadde ngwagadde. Lwaki ng'ogwagadde? Kuliko ne bufe n'obuto. Ne mwana okimanyi olufala. Amagya gange gataddewo. Sente zo maze nenzisuula wano anti nabadde manyi tosobola kulambula miti nga tosuddeewo sente. Oba baazitutte. Ale mwana oliyingonya nakukuba negitolnaku nakutusinkana mwana. Nakutumya muti gwanja gw'otungire mu birime. Wabadde oyagala wantumye muti gwanja? Oyasama. Ng'olabye mukwano gwange anti gwe tewanjawulidde. Abawano mu gyebali. Kale. Nina omusajja amanja naye anfuukidde ekizibu nzize kubasaba ku magezi. Amanja 2,000 naye alinga amanja akakadde. Asisobola kumusasula njagala nsooke mulumyemu naye awulirewo ekiruma. Ogw'omuguwa gwa mmeka? Wa 15 ngenda kugwetugisa ategeere nti nze saagala bintu byakumanyiira. Ngenda kwetuga kimulume. Lwaki amanja 2,000 nga amanja akakadde akalamba? Sigenda kumusasula njagala kumulumya. Mwebale kumpa ku magezi.